era nja kusaba ne bannamawulire tukomyewo network ebadde zoganyizaamu. Omutima gumenyese naye nga kyemmanyi banywanyi namwe gibamenyese abantu eyo gye mpitira abayungu bidde bye basuubira yawukana ku bye balaba ate abalala bo ne babyetamu abanyigirizibwa ne bafunako gye baloopa baabuwe nego wandibadde olopera kibeera kizibu okufunayo obwenkanya kugamba osigala wansi esti wekusuula situkawo mangu tutambule musi teri kyangu olugendo oluwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule embeera emalamu amaanyi naye tokola tugende otuwa tutambule olugendo luwanvu naye situka embeera emalamu amaanyi tokola tugende situka tutambule olugendo luwanvu emyaka gibadde migiro okunyigirizibwa nako kubadde kungi n'essuubi libadde nga tusubira embeera enakyukamu waakiri kati nze kyenzudde enkyukakyuka gy'oyagala eri mu mikono gy'omwennyini kubanga nze golinamu essuubi amazima nange lindimu gweboyi nze golinamu amazima nange lindimu gwesebo kale gwe buli wonoogwa yimuka tutambulirewo ebiso tubyekubireko buli wonoogwa n'olaga nti ogwamu amaanyi balabira ku gwe abalala obugubi bw'oyitamu naffe bwe tuyitamu naye tulemerako paka lwe tunamalako omuliro gutwakiramu gusinga gwe tuyitamu obuliwo ogwakuba guyimuka kale yimuka embeera emalamu amaanyi temukowa tugende situka tutambule olugendo luwanvu kati tujjukiza mu abavubuka wesegirinya kugamba situkirawo tulina omulimu omunene gwa kununula Uganda eri esimisa abo abaliddawo tulina omulimu omunene gwa kununula Uganda eri esimisa abo abato oba tosobola kudduka wakiringa otambula oba tosobola kutambula wakiringa oyabula oba tosobola kwabula wakiringa weewalula naye kyonna kyekiri akayimba kenkayimba kenali nyimba ku stage omulundi gwange gwe nasembayo okubeera ku stage era nali nyimba akayimba ako jjajja najja nanfuuwa teyakoma kunfuuwa sente netukyakalamu naye gwe mulundi gwange gwe nasembayo okukkirizibwa okubeera ku stage twali mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nga tumukulisa omwaka naye nga tuyisa mwaka omukadde twali waffe mu lubiri lwa Ssaabasajja naye olw'okuyimba ebituufu abo abalowooza nti balina obuyinza obw'ensi n'eggulu balagira ab'ewaffe obutaddamu kunzikiriza kulinnya mu lubiri lw'ewaffe era lwe lunaku lwe nasembayo naye neebaza Mukama Katonda nti okuyimirira ku mazima kumpadde mikwano mingi kumpadde eŋŋanda nyingi nti kwolwo nafuna jjajja ate mu jjajja ono nenfuna ne maama nenfuna ne mulwanyi munnange kati gwe tuziika leero era mbadde nyina okukola kyonna ekisoboka okujja mwana watu wetuuse wano ate nenfuna omukisa ogw'enjawulo nga bwe mbagambye okuyimirira ku mazima kumpadde emikwano n'eŋŋanda nyingi nze nasiibu nafiibwa kitange myaka 5 egiyise naye lw'okuyimirira ku mazima nafuna taata lwakuba mbadde simulaba nkonkoma mulaba ku social media olwaleero ensoso okulaba ku taata Bobby mukadde wange sanyuse nnyo okulabako
okulaba muzeeyi wange. Basebo ne bannyabo, leero mbadde nnyina okujja, olwaleero mbadde nnyina okusala amagezi n'enzijampe okujja okwerekera ku mukadde waffe Mulongo. Yonna yonna gye mpise nga wabembedde amagye ne poliisi, era nsalinkiriza busalinkiriza okutuuka wano. Ffenna tukimanyi nti nze nga Kyagulanyi si kyakkirizibwa wadde okufuna omukisa okwogerako ne bannayuganda ababiri oba abasatu, kubanga byenjogera newankubadde siwemula, newankubadde sirimba, newankubadde sivuma muntu yenna, genjogera mazima nnyo nti abatufuga tebasobola kugakkiriza. Era n'essaawa zino njagala obategeeza nti ne bye ŋŋenda okwogera olwaleero gw'owomutima omunafu wandibadde kati osimbula n'ova wano. Kubanga bye ŋŋenda okwogera ge mazima ameereere. Nze ng'omusajja omukristu, ebyawandiikibwa bitugamba nti amazima agali tufuula ab'eddembe. Ebyawandiikibwa tebitugamba nti ssente zijja tufuula ab'eddembe. Ebyawandiikibwa tebitugamba nti amaanyi oba emmundu biritufuula ab'eddembe. Ebyawandiikibwa bitugamba nti amazima agajja kutufuula ab'eddembe. Kale nno muzikirize njogere ku mazima olwaleero. Basebo ne bannyabo, mukadde waffe omubuulizi n'obukulembeze bwonna obw'ekkanisa, bakulembeze bannaffe, Sebo Mukulu Ssekigozi, Sebo Honorable Musiri, Sebo Honorable Segirinya, Sebo Honorable Matovu, Sebo Honorable Mukasa, na mwenna abakulembeze bannange, basebo ne bannyabo abakuŋŋaanye olwaleero, bakungubazi bannaffe, mwenna mikwano gyaffe, nammwe balabe baffe. Omanyi tuba twerimbye bwe tugamba nti tukuŋŋaanye olwaleero nti tulinawo mikwano gyokka. Olumu abalabe tebamanya nti balabe. Ng'era omuntu omu yagamba nti abaddu tebamanya nti baddu. Naye nze nsanyuse okujja wano basebo ne bannyabo. Era nteeseteese kujja kussa kimuli enteekateeka yange olwaleero. Kanyimire wano ndowooza akazindalo kaleme kutuka. Olunaku lwaleero mbadde nze kussaamu kitiibwa omugenzi Mulongo, okumuteekako ekimuli, okumuteekako bendera y'eggwanga, n'okwogera bino ebigambo. Kansabe bannamawulire ambulera kabasabe mukakaneko bannamawulire. Baganda bange, ensi gye tulimu olwaleero, singa amawulire gafuluma ne gatuuka ku poliisi, banetuuliziganye kubajja gino emikisa gyokka gye tufuna okuwuliziganya. Sikyakkirizibwa kugenda ku rediyo naddala ebweru w'e Kampala, sikyakkirizibwa kukyazibwa ku zi TV naddala ebweru wa Kampala, newankubadde bagamba nti okulonda tujja kukolera ku TV na rediyo. Lwaki? Kubanga bino ebigambo bye mbagamba bibagula amaaso ne bibagula n'obwongo, ne mumanya nti muli b'amaanyi nnyo okusinga bwe babalimba. Omwogezi omu yagamba nti ekyokulwanyisa ekisinga okubeera eky'amaanyi ekibeera mu mikono gy'oyo anyigiriza abantu bwe bwongo bw'abo abanyigirizibwa. Era olunaku lwaleero ne bwe bawulira nti wano omuntu aze n'atematema abantu 10, ojja kulaba nga abapoliisi 2 oba 3 ng'ate bagira ku pikipiki. Naye bwe babagamba nti Bobi Wine wuuli
ali mu kugula nnyaanya oba wuuli ali mu kwogera n'abavubuka banna ogenda kulaba emmamba ogenda kulaba zipatulo ogenda kulaba n'abasirikale mu byambalo eby'enjawulo. Ekyo njagala kibamanyise bwe muba temunnamanya amanyi gammwe bantu mmwe njagala ekyo kibamanyise amanyi gammwe. Mwenna mwenna mwabadde mwawulidde gye mwavuddeko basebo ne banyabo mwalabye nti nno tetukyagendera ku mazima. Amateeka gaffe gagamba omuntu bw'aba yeebuuzibwako naddala nga yagala kulembera bantu bamukubemu ttooki. Mwalaba bannamateeka abaavaayo nga beebuuza oba nasoma. Era akakiiko k'ebyokulonda tekyakatwalira nnaku 2 okuwaayo ebiwandiiko byange bikakasa nti nasoma. Akakiiko ke kamu tuwuliziganye. Akakiiko ke kamu omunnamateeka omu n'avaayo n'abanja ebiwandiiko bya Pulezidenti Museveni ne mukyala we Janet ebyokusoma. Era kyogerwa era namwe mwakirabe wayisewo ebbanga ttono Makerere nejja yonna yonna ewaterekerwa ebiwandiiko ne wajja. Ffenna tukimanyi nti pulezidenti atufuga talina biwandiiko bya buzaale oba bya kusoma byateekayo ng'agenda okwesimbawo. Naate tekikomaawo ne mukyala we okusoma kwe kwebuuzibwabuuzibwa kubanze ng'eyasomera e Makerere walingawo olugambo nti mukyala wa pulezidenti teyatuukiriza bisaanizo teyakola teaching practice. Naye ebiwandiiko byonna byonna byajiiridde Makerere. No ambulera jerike kakati tebyakomyawo bannange. Mwalabye emmotoka ezaze okuzikiza omuliro e Makerere. Mwalabye nti nno ettendekero ery'oku ntikko mu Uganda lyayidde ne lisirika nga tewali mmotoka zisobola kudduka kutaasa muliro ogwo. Naye nga emmotoka empya wa Bobi Wine ne Besigye gabeerawo nga gajjudde. Naye amazzi ag'okutaasa ettendekero oba amazzi ag'okutaasa ebizimbe tegabeerawo. Ebyo lyemu ku nsonga abasebo ne bannyabo lwaki navaayo ne neesimbawo kuba mmanyi Uganda nsi yange. Abasinga wano waliwo beneekana nabo emyaka naye waliwo n'abasinga emyaka. Mundabye nkulidde ku switi ng'oyo mwana Oscar Wine. Oyo mwana kyuka basome ekigambo nsomye ekigambo ekiri ku yunifoomu ye ng'ataddeko ekigambo embwa y'okubbala oba embwa y'okukkubo. Omugigi gwaffe gwajja kukyusa ebyo ebigambo bye batuvuma nti oyo muyaaye oyo mubanda oyo wekamota twajja tubikyuse bituuke birungi. Kyova olaba twekiririzaamu, kyova olaba tetwekweka kugamba abantu nti tuba mu ghetto, kyova olaba tetutya kugamba abantu nti tuli bamulekwa tuli baana b'abanaku, naye okusingira ddala tetutya kugamba nti tuli bannayuganda. Mu mwaka ogwa 1980 pulezidenti yaliwo yavaayo n'ayogera ku TV eggwanga ne ku BBS n'agamba Pulezidenti Museveni si munnayuganda. Ekyo ekibuuzo kibaddewo okumala emyaka 40 ekibuuzo ekyo tekiddibwangamu. Tulina okulowooza nti abantu abatumu abayisa ensi yaffe bwe bati tebalina kwagazibwa ggwanga lyabwe. Naye olunaku lwa leero saagala kwogera nnyo ku bibi, saagala kwogera nnyo ku nnaku yaffe. Ebyo mbyogedde nga njagala mumanye nti Uganda teyinayo bantu balala okuggyako mmwe. Busiro teyinayo bantu balala okuggyako mmwe. Mwe bavubuka mmwe twatandika omulamwa guno ng'abavubuka naye mulongo guno abadde mu myaka 75 ng'amanyi tibannakyemalira bakuba emiiko batano okuta kuba yaliwo ku mulembe gwa Miini yaliwo ku mulembe gw'Obote naye n'asalawo n'ayimirira wamu naffe. Era ensonga lwaki mpulira nga nina amaanyi okwogera bino ebigambo nga tuwerekera mulongo. Bakadde bange
bakitape mu Katonda munansonyiwa okwogera amazima amangi naye ne bayibuli eyo etugamba tiwabeerangawo abasajja nga Mesaki abasajja nga Shadraka abayimirira mu maaso ga kabaka Nebukadduneeza ne bamugamba si ye gwe Katonda. Tuli mu mulembe nga ne bannaddiini batya Pulezidenti Museveni naye nga bakimanyi si ye Katonda. Bino byenjogera simanyi oba lunaku lwange olusembayo nga ndi mulamu, simanyi oba ye wiiki yange esembayo, simanyi oba omwaka gwange ogusembayo, naye njagala okubategeeza nti bemutya ate bo babatya nnyo. Njagala okukomekereza nga mbategeeza bannange nti olutimbe oluli wakati waffe n'eddembe lyaffe bakuyita kutya. Byonna ebyo babiteeka mu bwongo tusobole okutya. Bwe beebuuze nti omuntu lwaki akutya nnyo nga toyina mmundu, toyina njinja naye ng'olina jasiti mazima. Era njagala nammwe mugende nga mukigamba bannammwe kubanga kati gwafuuka musango okwogera amazima. Siyinza kukakasa nti nafuna omukisa okukoma wano naye kano gembafunye nekino nakyo kankibagambe. Mukadde waffe omubuulizi, mukadde waffe omusumba, nze Kyagulanyi Ssentamu era nga neesimbyewo okulembera Uganda yaffe ogitwala mu nsi ensuubize. Era okutunula ku ndabagenda ba Uganda nsingaga nnyo tetulina kubeera na luguudo lwa ttaka mu mayiro ezikka wansi wa 50 okuva mu Kampala bwemba nga ze Pulezidenti. Nabye baganda baffe ne banyinaffe abapoliisi bannange temunyigirira abapoliisi. Nammwe baganda baffe abapoliisi n'abakola mu bitongole ebikuumaddembe mwenna bannaffe tetuli balabe bammwe, tetulwanyisa mmwe, tulwanirira mmwe. Era nze tenaabeera Pulezidenti buli wa poliisi oba poliisi asinga okufuna omusaala omutono ajja kufuna nga miliyoni emwemu. Omusawo asinga eddala erya wansi alina okufuna miliyoni namba. Omusomesa asookerwako alina okufuna sente zitaka wansi wa miliyoni. Kati abasomesa mukyali awo mukyakuba mu ngalo ngenda bawa sente z'omuwa omusolo naye mbatunuulize eriiso ejjogi kubanga tetulina kubeera mu Uganda nga tukusasula oli wa poliisi ne tukusanga nga okubye omuntu okuta owa boda talina musango oli mukubako bantu sente, ekyo tekijja kubawo. Naye naffe tukimanyi baganda baffe nti olumu ekibakozesa ebintu ebyo ebikyamu yennaku gye muyitamu. Kati twagala kusooka kujjanjaba nnaku yammwe n'oluvannyuma ate tubakwasa obuvunaanyizibwa mukole omulimu ogwo nga muwulira muweebwa ekitiibwa, mwambale fulaaga, mwambale bendera y'eggwanga lyaffe ku kibegabega nga muwulira ddala muli bannayuganda basaanidde. Abasawo wakati mukube engalo njagala mumanye nti oluvannyuma lw'okulinyisa emisaala gyammwe n'okubawa ennyumba ennungi n'okumekinga sure nti nga bwe kyali edda bino nno byenjogerako sinze mbiya byali bibaddewo. Ebyolaba gye bafuula CMI yali Doctors Village. Era ffenna twalinga tusoma nga twagala kufuuka badokita batiica kubanga omusomesa n'omusawo n'owa poliisi yalinanga ekitiibwa ekyo tulina okukikomyawo. Kubanga abo abasawo n'abo abasomesa n'abapoliisi baganda baffe, abo bannyinaffe, abo bakodomi baffe. Era nammwe abaana abato mugenda kufuuka abapoliisi, mugenda kufuuka badokita, mugenda kufuuka abasomesa, muyina okweyagalira mu nsi yammwe nga mukola omulimu gwammwe. Bannange bingi nnyo bye twagala okukola. Nyina obuvumu okwogera bino ebintu kubanga bye tubadde lwe tufunye obudde ne tunyumyamu ne jjajja mulongo bye tubadde twogerako.
era nga jajja atugamba munaakakasa mutya eggwanga lyaffe lidda bwe lyali lirina okubeera. Basebo ne banyabo tukisobola. Kati nga mmaliriza ddala njagala okubategeeza nti tugenda mu kulonda. Obubaka obusooka njagala kuweereza abo baganda baffe abali eyo abalwanyi. Mwaba abalwanyi ndabamu abaana ng'abo aba Freedom Border, ndabamu abaana nga teyeesimbyewo nti anoonya kifo tasasula ssente ng'amanyi nti bali abatunda eggwanga lyabwe n'abatunda emyoyo gyabwe babawa obutitembe n'obutitembe bwa ssente. Naye omwana oyo n'amanya nti akolera mu bulabe, naye n'osigala nga mukyali ku mulamwa. Baganda bange, sina kigambo kya beebaza, naye njagala mumanye nti mundi ku mutima, naye Mukama ng'akkiriza lumondi bategere ndibakozesa kyenkulira gyemuli. Obubaka obuddako njagala bugende eri mwenna abeesimbyewo, mwenna abeesimbyewo. Njagala mumanye nti obuzibu bwaffe obusinga era obusookerwako ly'effugabbi. Ebiseera ebisinga Museveni abadde akozesa abo abeesimbyewo kuba bapolitician abasinga obungi, sigamye nti bonna, naye abasinga obungi amaaso gaabwe gabali ku kifo ekyo na musaala gwe bagenda kufuna. Ekyennaku ennyo nti ebirowoozo ebyo ebitono bibaziba amaaso ne batatunuulira birowoozo binene. Baganda bange, nze ndi memba wa Parliament era nkakasa ti ne bwe nandizeewo ne neesimbawo oba oli awo nandibawangudde. Ate era nkakasa ate era Sasa tunaona sasa hapa. Bayaye. Batubadde weddeko naye kanfundikire. Naye kubanga tulina ekigendererwa ekinene baganda bange ekyokukyusa eggwanga, kubanga mmanyi tine bwe mbeera memba wa Parliament naye nga tuli mu nsi etaliimu mateeka, nga tuli mu nsi Musasire kanfundikire kuba akazindalo kavaako. Banange enkuba nyingi, muzikirize nfundikire mu dakiika emu yokayoka. Musirikireko obudde tubutaase. Manyi nti bino ebigambo bikulu obibulira baganda baffe abeesimbyewo n'abo ababa babakubamu kampeyini mu bagambe nti buli omu si mulabe wa munne. Ekigambo people power kitegeeza obuyinza muli mu bantu. Mugende mu bantu naye engeri gy'oyisaamu munno, engeri gy'oyogera ku munno yegenda okubulira abo b'osaba akalulu kikyoli. Ekisemberayo ddala mumanyi nti tuli mu nsi etefugibwa mateeka. Olunaku lwa leero pulezidenti waffe eyavaako mu kibiina kya NUP bamuwamba aliisi ku poliisi. Amagye gavayo ne gakakasa ge gamukwata tegawa nsonga. Batubuulira nti olwaleero ali mu galagi ya Salimu Sale, bwagulawo bwamulabako bwamala naggalawo, naye nga bateekawo musango nti abanja ssente naye ate ne bamukwata. So ebyo n'ebintu ebirala bingi baganda bange byetulwanyisa ate byetwagala okugyawo. Njagala okubategeeza nti buli omu alina okuzanya paati ye byali. Buli omu gy'oli gy'oba obeerera olw'omugaso. Yimirira ku mazima, amazima gakufuula ow'eddembe. Kola ekituufu newankubadde tewalabula. Ekituufu kiba kituufu newankubadde ani akikoze. Era ekikyamu kibeera kikyamu newankubadde ani akikoze. Jjajja babire omwana mirembe munnange. Mukama akuwerekere, akusonyiwe byonna byakusobako.
naffe tukyali mu lutalo lazima baluwere tujja kwambala engule wano Mukama yebazibwe enkuba bweze ne mugamba nti yogera tokola ki kakano tugenda kuziika si weewaawo nange gwe mukisa gwemba nagwo wano bwe mbalabako kubanga mutukoze bulungi mukulu Bobi Wine His Excellency amasoko jjeko wano wakazira lukateekeko owomuzinda obadde oyogera ebigambo byo osuubiza abantu bano si weewaawo era naffe tukusabira naye nze njagala kutegeeza ekigambo kimu kyobukulembeze buva eri Katonda era Katonda yalonda n'okusanyiza n'akola ki era ye yakulonda n'ogenda mu Parliament era nze njagala kutegeeza ekigambo kimu kyobukulembeze kuyitibwa kuba kuyitibwa kale no Katonda akubeere akatini ogambye oyogedde ku kyenguudo era wembadde nkulaba nange nkulabye ng'ojjidde mu motoka naye si eri gyemmanyi eno ensobedde esanvu ebadde eddala kakano abaamuno mumanyi amazzi kankubulira ekiri eno bwe tufuna omukisa bwe guti nagwe bufuna omukisa bwe guti n'oyogera eri bano nange bwe mbafuna bwe bati bwe bakole emirimu gyange kubanga okimanyi nti ekkanisa ki zibadde ezigale bw'oba tojja ojjidde mu mmotoka omusumba w'eno bw'aba atambula abadde atambuza bodaboda omusumba ate omuvubuka ngaazi oneetegereza omuvubuka ngaazi kale bw'otuukanga bw'ompeerezayo emmotoka enyirira naye njala kwebaza abantu abeeno kubanga bano bajja buki abantu bano omulimu ogwo bagutandikako akati olwokubanga gwe mukwano gw'abantu oyo kyalisa akimanyi naawe janguwa ye kigozaaliwo abo bakimanyi bamanyi omulimu gwekola ki gwekola njagala enkuba weba etonye nga ne baŋŋamba nti His Excellency Bobi Wine agenda kuziika eri ng'asobola njagala okubiririza abantu saagala sente nnyingi nnyo mmaleyo emmotoka eyo gyenvuga ntonotono si yange ya kanisa era nze bwevaawo mbwesigala nawe bali kujjukira nti naye His Excellency bwe yajjako enakawuka waliwo ettaffaali eryateekebwa kuki nga basekigozi bano bazze bakola emmotoka eyo tebagibwako sente nnyingi bano abali wano bwe baba abantu bawera ebina wano bwe mbadde ndabanga buli omu bwakuwayo omutwalo gw'obukadde bumeka bona sekigozi si webugulayo mwogera amazima si webugulayo ku mmotoka eyo gyembuga gwe si webugulayo mumbadde mu kasente si webugulayo akati ngenda kuyimira wano ne His Excellency akati nze muwulirize nze mulambye Alozi Yasalo nze temugenda okukolera ekigambo eki ate nze ninga Thomas nzikiriza akoze eki
yoke musabire omuki omukisa obukisa ati njagala okubiririza abantu bano eddoboozi yo baliwulira bafeeyo obukadde bonna tunajjukira nti bwe twaziika jjajja babiri ye yamaliriza emmotoka y'ejjumbo era enkya nga ŋŋenda ng'ensimbi nzikola ki emmotoka eri wali eriko ekigambo nti jungo parish eyo gitumaliriza obukadde bweka bonna ŋambye nzikiriza nze ninga Thomas nzikiriza akoze eki okutte kubanga mmanyi nfunye okusuubiza kungi ate era nebiyitawaanya si weewaawo naye mwe mwagala his excellence si wekiri zekansooke mbogeko aŋambye muwa naye nali amazima ngavuddeko omusebo omusonga amazima togavaayo nga mazeeyo mukadde wange sebo neyanza okufuna omukisa okuweebwa omukisa tetumanyi nti Katonda akolera mu bantu be tumanyi nti abaweereza ba Katonda buli okumekinga wange kusabye onzikirize nkole pulaani emalawo ensonga eyo zeno saagala kwefuula akamala byonna nga bannaffe abalala naye nina bakulembeze bannange wano olw'okulokola obudde kuba enkuba yiino ate tulina okuziika n'olwobutalowoozesa bano bannaffe abaze okungubaga ti ate tuba seetinze tubasolozeemu sente naye ate wakati mu kwagala ekigendererwa kituukirire saba onzikirize nkwase muganda wange ono matovu obuvunanyizibwa wano tuli boolaba banono bwekitaba ki bagenda kuba baka ba paliyamenti bano boolaba wano waliyo n'abalala abali eyo so mbadde nsaba onzikirize okusobola okulokola omulimu okwase ba MP bange ngobakwase kati atusobola kati ne bano batubulire kyebasobola okukola kati bayinza obutabimaliriza ssaawa zino okugenda zino olw'ekibuuzo kyakajja ate nga bwe ŋambye saagala bantu balowooze tubasimidde wano kubanga twagala okajjamu sente naye ate twagala solution eyo twegifune so baganda bange musobola okupejinga eri omusumba temusobola then nenkwasa gwe obuvunanyizibwa nomekinga sure ampapoti nti mwalemeddwa okutuukiriza webatisebo oluyanga tweyanza Mr. President omukama yamuwa eriiso erirabira ewala era obuyinza n'amaanyi nga bw'abagamba biri mu ki mu bantu kati musooke muwanike emikono buli owamise ekikonde kya mitwalo 5 ekyagala wano akabbo ngenda kakwata entandikwa gyengenda okuteekamu Mr. President matovu ng'entandikwa buli ali wano taddemu emitwalo 2 ngenda kuba wano nga buli omu tuwandiise kyogenda okukola emitwalo 2 tugataddemu tukolerewo mwesootinge tukolerewo kale bannange mulage amanyi g'abantu mujje tukole aloziyasi mukolerewo betukoleri bannange buli omwali wano nsaba ababaka abayisiddewo mujje temutuswaza mujje buli omwali etukyalina ekikonde kyo kiyamba twolina mu kikonde kyo kyekikweyimirira bannamagye baabwe kyolina kyonna bannange twetagawo ka social distancing katono President, you are welcome. Nakingi okuprejinga katono omuzindaalo boogere kyebagenda okutuwa kibe nga kitutuukako sebo alozira baganda bange abakungubazi
ensonga ezoogeddwa musajja wa Katonda ate nga eggugu eryo alitisse His Excellency Honorable Kyagulanyi. Mbadde nsaba tuweebwe ennamba y'essimu mu kiseera kino eno tubeere nga nze nsindikako emitwalo 6 nga tetunava bannange enkola ya People Power eno ya Kereziya Musumba temulowooza nti tusolooza bantu muno omubuulizi wa Katonda era mbasaba buli ali wano ogenda kukola kino ekigambo nti oyogera ssente zo tukuwandike ozituwe tweyanzege batuweeyo omuntu awandika wano mangu mangu sebo genda wali baziteekeko emitwalo 6. kakati omulala neyanzira nyo olw'omukisa guno amanya n'eddoboozi musirire ebibogi okuva Makindye West emitwalo 2 kati atuwe enamba y'essimu tuteekeko. Amanya nze Luwanga Felix meya Kajansi Town Council ECDO meya tugi tulese moto leero ffe nga Kajansi Town Council NUP team tujja kwayo emitwalo 4. bannange tugenda kukola bwe tuti in the interest of time buli omu nsaba ayogere essente tuziwandiike ssaawa zino. Pulezidenti alina gy'alina okugenda ewalala ate mu mbeera bw'eti nsaba ssente ozogere nzituuseeyo. Bannange okungubazi bannange bannange bonaayo sebo mwami President tusanyusa nnyo okulaba mu kitundu kyaffe. Nze amanya nze Joseph Kayemba era omutuuze ow'okukyalo kuno nga nange nesimbyewo okuba honorable member of parliament era nga tulinda omukulu Kyagulanyi asalewo ali agenda okukwata kaadi eno. Bannange nze ntera okweyita minisita wa Kyagulanyi owa finance and economic development addako era nga mu mbeera eyo ngenda kwogera ku kya finance katono nnyo bannange kakayisija kusaba gendeeyo soba zikulu ku kya ssente. Nze ne mwami Felix nga bagambye tera tuba mu Kajansi Town Council nange nja kwongerako emitwalo 2 gituweze 6 nga munaku eyasoose. bannange munsonyiwe ngenda kino kibasabe omukulembeze w'eggwanga alina obuvunaanyizibwa obulala. Nsaba kino kisigaze wano nkimalirize pulezidenti asobole okugenda. Mbasaba mu buwombeefu munzikirize nti nga bwazze wano okubabuuzaako n'okusiibula munne n'abalala bwe bamwetaaga. Mbeetondera olw'embeera eno naye nsaba mukikkirize. Neyanza nnyo neyanzeege. Sebo Mr. President ngenda kusaba sigenda nafuddiza muzindaawo bwekuba kwe kwagalako onzikirize nkuwerekereko katono nkomewo kino nkimalirize. Sebo ngenda kusigira munange mukulu Ssekikozi akwase ensonga eno nkukkirize nkomewo. Sebo Musumba njagala kiggwe kati wanti mwezikirize nsaba kiggwe Sebo Lebra abeetemye bonna nsaba musigale nga musasudde. Embeera yeeyo Mr. President amaliriza ensonga saa yakuva mu kifo kino kwa Mr. President ate akyawaayo teyeeyamye asooka kiwaayo yeeyamye tugende tuziike. Saa yakuva mu kifo kino kubanga okulika kuwedde Mr. President ava mu kifo kino
Mr. President ava mu kifo kino kati. Mr. President ava mu kifo kino wetwogerera kati. Kubera Martin yali mbera wetu kweli. Bwana watu bayajingangizingeze kula hivyo. Wapunye? Honorable Segirinya MP waffe. Awakatwegattako embeera bwetyo bweri. Awakatwegattako embeera bwetyo bweri. Tugezaako okulaba nga tuweka president wandako za kukulanga tuwekera adako yongero gisindika na biro tugezaako okulaba nga tuwerekera president Mr. Update kirechutemu Update kati nze nchikuttemu mu ngeri emu oba mu ngeri endala nze nchikuttemu Mr. Update mu ngeri emu oba mu ngeri endala so embeera bwetyo bweri president tweyongerayo naye tetujja babuulira ali mu motoka ki for security purposes tetujja kubabuulira ali mu motoka ki for security purposes naye nga omukolo tukutambuza mu ntambuza ennungamu abakatwegattako era abatulaba president tuli naye tetujja babuulira oba ali mu motoka eno oba ali mu eri for security reasons naye embeera bwetyo bweri abakatwegattako abali ku the updates online page abali ku the updates online page so embeera bwetyo eri sharing tamu sharing no Mr. President update okolo ngutambuza ate president nayongera okona mu stamp naga nti Mr. Update MP2B Kawempe North 2021 MP2B Kawempe North 2021 so yebera abali ku updates online page jajja tumuwerekedde mu kitiibwa ekyekika ekyawaggulu jajja tumuwerekedde mu kitiibwa ekyekika ekyawaggulu jajjaffe tumuwerekedde mu kitiibwa ekyekika ekyawaggulu so embeera
president. Police esazeeko president. Police esazeeko president. Police esazeeko president. Shayalinga yita muno. Police esazeeko president wa Uganda adako mu kiseera kino. President bamusazeeko tetumanyi kigenderwa kyabwe. Police esazeeko president salodde wali. Police esazeeko president wa Uganda addako dawano. Police kigenderwa naye esazeeko president wa Uganda addako. Tubalabisiza ne bakita. Tubalabisiza ne bakita. Tubalabisiza ne bakita. Tubalabisiza ne bakita. Twabagamba muyite ebbali ogende kweri. Tubalabisiza ne bakita. Tubalabisiza timu kulabisa. Tubalabisiza ne bakita. Tubalabisiza ne bakita. Soko kwa temu